أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soko kwebaza Allah jalla jalaluhu atukumye n'atuwangaza nga tukyali balamu, ekyokubiri nga tukyali basiraamu, buli omumu kiki mwagwa mu busiraamu bwe, ng'obusiraamu kyekyengera Allah kyeyatusiimirako bulamu, teyatusiimirako bugagga, teyatusiimirako byonna by'omanyi. Yagamba waraditu lakum lislaama, kasita obeera ku busiraamu bwa ddiini ebisigadde malembe. Tumwebaza Allah okutufuula abasiraamu n'okutusiimira eddiini busiraamu. Tumusaba kyeyatusiimira atuwe naffe tukisiime, kubanga bwe tunaakisiima, bwe tunaava wano ajja kutuwa amasasula amalungi. wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bwekola naye obudde bwonna nange nja kukuwa mpaka osiime. Neebaza abatwala ekitundu kino we tuli. Ndabye obbi wange Umaru, oba akyali bize, Sheikh Umar. Oyo Umaru we twakula, ndowooza emyaka gye n'egyange mugiraba. Bakitaffe bwe bavudde ffe tusonze embeere, era nze ne Umaru okwebalira emyaka 3 ku nsi tuba twewanise, kubanga bamuzeeyi we bavudde ffe tukoze eki? Omuntu ali mu myaka gya Umar ali mu gyange ateekwa okubanga bakitaaba abasinga obungi bakoze eki? Bwe baba tebafudde abaliwo era balinga abaafa. Bwe tuba twogedde amazima. Ndabyeko ne ba obbi bange abalala, Sheikh Sulaiman oba naye waali wuyo ayingira. Abo be bato baffe ate kuffe bwe twabanga tusoma googa nti genda ondeetera emmere mu kiyungu siina gagenda, ate ng'alina okugenda sami'na wa ataana gufranaka rabbana wa ilaika almasir. Era tubasaba mutusonyiwe bye twabakosaamu nga situmanyi tituli kula, entulugunya gye twaba tulugunyangamu nga tuli ki, nga tukyali bato. Neebaza bakitaffe abaafa be twalabako ne be tutaalabako, abaali ensonga yaffe okubeera nti tubeera abasiraamu. Waliwo bahaji Kikulukuunyu, basheekh Kikulukuunyu, bahaji Mukiibi, ba Huseini n'abalala besikyajjukira, ba Uthman taata wa Umar. Abazeeyi abaayagala obusiraamu mu bukakafu bw'okubwagala. Tubadde tuli emmere awo ne Seka Hamza teyalaba ku kitaawe, ndowooza bulungi. Ne tumunyumiza nti ffe twasomanga mawulidi wano ze bayita kakuuse, ku muzikiti waggulu eri mu Bakikulukuunyu, ey'omu ttawuni wano ng'ebeera ya Husaini azaala ba Sheikh Hamza. Basajja ne baagala obusiraamu, ne mugamba simanyiyo nti kitaawo yaweerera omwana mu ddiini oba mu ssomero eritali busiraamu. Kati bwe ndaba Hamza wano ng'ayatika manya bumanya nti waman yushabihu abahu fama dhalama, bw'okola ebya kitaawo toba mulyaza amaanyi. Era ne bubba nga kitaawo yali mubbi, abantu bakusonyiwa. Ekyakoze si kyekipya, kyamulujja. Bakadde baffe abo gye beebase tusaba Allah abasaasire.
bakola kye bakola mu budde bwe bakikoleramu nga kye baali bateeka okukola tusaba Allah abasiime si bokka ne bamaama baffe be baalinga nabo ebiseera ebyo kuba oluusi tutunuulira abasajja ne twerabira nti oluwola mu musajja wansi waliwo muki wansi wabeerawo ki musajja yalabika naye omukyala talabika abantu abakulu bayinza okitegeera naye buli olaba omusajja manya nti wansi waliwo muki kati tusaba abasajja abo n'abakyala abaliwo obudde obwo Allah abatusaasire Allahumma ghafir lahum warhamhum Allahumma ghafir lahum warhamhum Allahumma ghafir lahum warhamhum bwe tukuŋŋaana bwetu ne tusasabira ku bakadde baffe tuba tubalyaza amaanyiza kubanga be baatufuula kye tukola ki kye tuli tukkirize oba tukole ki ate tusaba n'abaana baffe baleke kuba bampisa mbi bwe tuli batufudde bajjukire akaseera nga kano ke tujjukidde bamuzaine tuga Allahumma ghafir lahum warhamhum naye sirabawo mwana ayina mpisa alikyogera ani ayinza okwogera ekigambo ekyo nga twafudde weewaayirize weewa obubonero bw'oyagala batono nnyo abajjukira ba kitaabwe nti baabakolera ekyabbeeyi okubafuula kye bali nebaza muto wange Hamza ne banne bakolagana nabo mu kutambuza obusiraamu ewaffe wali emityana alhamdulillah naffe tugezaako okola ekisoboka naye nga tugezaako buki era bamuzeeyi abo saagala nnyo tuvume bamuzeeyi kugenda wala wabula tubanenyemu bunenya katono kubanga bo bennyini baakola ekyo ekyaliwo obudde obwo era nga kyebalina okukola ki nze mu byafaayo ebyange nali musajja yagala ennyo ettaali naye bonna bakati nga simanyiyo ttaali lye simanyi kkuba okuva ku mudu omunene omudu omutono omudu omunene omudu omutono malawaasi mucapu mutaŋŋaanya akanyeenya yogera ako noyasira bukyegula nyeenya kubanga kaliraanyeenya ensaasa okusinga obusiraamu ako weenyeenyezanga bw'oyagala ebyannema byali bibiri nga ne bwonkuba byo byannema endingidi n'amadinda teri atalemwa naye eŋŋoma okuva ku ngalabi namunjolobe empuunyi awo twala tugende njogera ebyo okutegeeza nti naffe gye tukoze eki bawumaru tebaali basiraamu naye baasiramuka naffe twali basiraamu mu ngeri eyo naye ne tufuuka ate kino nange kinjagala okole ki ofuuke wadde nga kizibu okufuula kyenaali kwagalizza obe singa nnyini diini aba takyagadde ogere ki obulamu bw'ensi Allah akbar nsanze mukadde waffe Sheikh Hamza asomesa ku kigambo shiriki tubadde tulya emmere ne batuwa liisiti y'omusajja akola ku ndwadde z'ensi eno yonna oyagala amagezi omwana oyagala kgenda bweru oyagala kino Sheikh Hamza jjabbi bayitiramu mwafunye wano dokita gwe bayita kamala byonna buli awuliranga mu magezi ge mu bulamu ekirungo yagambye g'abato oba g'abakulu magezi g'abato oba g'abakulu abakulu balabika nga babalese ebbali timwe musiriwalire eyo baagala bato Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mugenda okuzikirira ate mwenna abantu b'ekikandwa nga bwe mbalaba ng'oggyeko miisi ne haji mukaala mujja kgenda Allah tutaase saba Allah tutaase Allahumma amin muyinza okgenda obutagenda misana naye akawungeezi wallaili idha yagsha Allah tutaase ya rabbi
leero mmwe kaakati obulamu bw'ensi eno tebutugayaaza bulamu bwakaki bwakaseera ate weetunuuliranga n'owemanya obukakafu bw'okwemanya gwani naye mubutuufu bw'obuuza gwani olowooza ku nsi kuno gwani nga wafudde olwaleero ne bakuziika essaawa 8 abantu bawano tebakola abacapa tebakuba abalima balima abaanika ebimera kaakati gwani ansi eri nti toyina kyoli kubanga bwe bajja okukuziika bagamba obudde bukoze eki bugenze teri gwe boogerako nti obudde bugenze okugjako okumukungiriza nti ebibadde bikyamwogerwako bibadde biki weefaananyiriza ekifaananyi kino singa ensi gwali mutwe ng'abantu nviiri waliwo yali asaniridde ku nviiri n'awulira nga ezivuddeko ezigendedde mu kisanirizo zirina kye zikosezza ku mutwe mu kuzitowa oba okuwewuka tewali sebo nviiri mmwe omutwe gusigala gwetalanga ki naye nga mulimu ezikoze eki ezivuddemu yegwe buuza gwani nti yenze naye haji nviiri ne hajati nviiri weekoleko nga tebannakukolako weesaalire nga tebannakusaalira eswala yaffe y'olukale kuba kukakasa nti obadde osaala nga tetukulaba eyinza okukukolera eyinza obutakola ki ensi tekugayaaza olw'okuba abakazi buli gwoyita kaasi afukamira wala tagurrannakum alhayatu dunya obulamu bw'ensi tebubasiriwaza wala yagurrannakum billahi lgarur sitaani alagajjaza akulengera asiriwaza abantu waali akulaba takusiriwaza ng'omusiraamu tosiriwala nali mbabuliddeko ku kyafaayo kimu ekiraga nti ensi kwe tuli Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atunyumiza ku Luqman omusajja yayita wano omugezi mu bimu ku biraga amagezi ge yabuulira mutabani we n'amugamba wala tamshi fil ardi maraha weewala okutambula ku nsi ng'oli amaraha ng'otambuza maki malala innaka lan takhrika al arda tojja kusobola kwasa nsi ne bw'onoogenda olinnya ng'onaanuuka walan tablugha aljibala tuula weeteekemu seppuli ng'onaanuuke nga kalabbabandi naye tojja kusukka amakulu nti wa ibadu rrahmani alladhina yamshuuna ala al ardi hauna tambula ku nsi kuno ng'omuntu ow'ensa bagitambuddeko abalina amaanyi bakadde baffe Sheikh Umaru ayinza okubanyumiza betwalabako nti ensi yayitako abasajja mwe abaana abazaliddwa ku mulembe gwa japati kyemulabi kye bayita abasajja bakadde baffe okubayitako ebbalibali mutegeera abasajja abayise kuno naye ng'obuzito bwabwe tebubaganye eggenda abasajja bakitaffe betulabyeko ffe babadde wasajja wallahi ng'okumanya ekiraga obusajja bwabwe olusani yamutuddeko bameka batano bagimazeeko bayinza okuba nga eremeddeko yinza okwogera ku basajja b'erigi bayinza okuba nga basajja bataddeko ntono abasajja bamuzeeyi ffe bitulabyeko Sheikh ajja babuulira yakeranga ku makya n'akwata enkumbi ye n'ejjambiya n'emiiso yalabika abimanyi ne haji mukaala aba akkirira bw'atyo genda okulima ekikajjo n'akikola ki empango lumonde yasuze mu nkoomi n'amulya amenvu n'agalya awo bwali awo ng'obutandikirwako
nga musajja ddala alidde naye nga n'abuuza mukazi we nga nnyuse tetuulye kyamisana naye obwo bwalidde nga tebannalya kyamisana bwe babutuwa olwaleero fe babulya capati tubulya abantu 7 ne butulemerawo bw'asookeddeko eyo mu nnimiro agenda okuva mu nnimiro ewaka nga waliwo kasooli omwokye naki naye waliyo ekyemisana ne baleeta essuwaani yaffe bagiyitanga kigere kya nvubu litaazimu okulaga nti sibwali butampeko ng'erima bayina ssuwaani ya leero n'olusaniya bayina ne balyoka bagikukumulako akatogo akasooka n'akamalako n'agamba swayibu gambe maama wannyongereko ako ke bamwongerako ako gye lusaniya lwe mubaddeko sunna allah era bagamba nga sunna ng'omanya nti lubaze ako ke mulidde mwalyanga kaaba muzeeyi kali n'alyoka afuna ebbakuli ye ey'obuugi agiwereekereza kuki olusaniya lw'emmere era bwe yabanga agenze mu toyireti emirundi 4 naye nga kyakola yakirina okwawukanako n'abaleero abazannyirayo obuzannyizi omuli ali ku toyi akutte essimu tebaayinanga masimu naye nga batuusaayo message emala umaru mujjajja babuulira abasajja betusanze mwe muzannyirayo obuzannyizi naye bali bwe yagendanga katuulira wano alina message ezitegeerekeka allahu akbar kyokka waliyo n'ekyeggulo ate nga n'ekyeggulo akirya hevire nga bwe yalidde ekyaki ekyemisana n'alyoka akulaga nti min almuminina rijalun ebyo misa abimanyi byenjogera mulimu enkwatangabo misa abimanyi olaba abo baagenda walumbe teyabatya naye ate ffe walumbe agenda kuseereza buki okanda n'ogamba abantu nti erwaleero toyi tezikyajjula zijjule ki omuvubuka omusanga alya capati ng'eri mu kaveera keeru kati muva kulya mmere teri egayina lutuyo n'omu atuyanya asituke zaaragawa emibiri gyonna gyazibikira obutuli tebusobola kuggula kujjako ng'oli ku nkoomi yereegalegako ku ddima ne wabayo obuzzi obufuluma kati tuva tulidde tuli mu ttuntu tewali kiwujjo naye tewali atuyanye kikikyo naye muzeeyi yajjangamu essaati ye n'agiwanika nababanga gwe bayiridde ebbaafu y'amazzi covid ne baba bamutenda abanga yeeyotezza era mmwe mujja kufiira mu bulangiti allahu akbar walillahi alhamdu eno edduniya etuyinula n'olaba abakyakalira kuno ku dduniya alina niigiina mbu naye ali mu nsi allah erimu n'ekituli munaye ali kunajeemera allah nali nkugambyeko olumu sitole ey'ensiri ensiri zakuŋŋaanira ku muti nga zigenza okukola ijitimaa muti ki wano omunene mu tawuni buli tawuni n'omuti gwayo baguyitani ogwo gwe baasala gwe ŋŋamba omuvule mugavu ensiri ez'emityana disitulikiti nga 4 zaayagala okukola egitima naye nga zigenda ku mugavu gw'ekikandwa bwe zaatuuka awo
zonna zaresipondinga bulungi, enkazi n'ensajja zaaliwo ne ziteesa bye zaateesa nga ziri ku ki Umuti. naye olukiiko ijitima bweggwa ensiri ne zigamba omuti weenyweze tugenda kubuuka. Allahu Akbar. Kola ki? Wenyweze tugenda kubuuka. Omuti ne zigamba nti bulijjo muli kuno. Bulijjo muli kuno. Zimaze wiiki namba ziri mu ijitima naye Amiri n'asaasira omuti guno si kulwanga bwe tubuuka mu bungi gukola ki gugwa. Kati ne bakkiriziganya n'omuti nti weenyweze tugenda eddarusu wewedde. Omuti ne gubuuza mumazeeko bbanga ki? Allahu Akbar. Tegumanyanga nako nti ku muti kuliko ki? Ensiri. Ijitima. Kyekiki kinjagala okutuukako. Olunaku lw'oligenda togenda kugamba nsi nti weenyweze ngenda, temanyangako nti kuuli. Wallahi. Temanyangako nti kuoli. Wallahi. Okujjako okuvugirako pikiyo n'eggaali naye temanyangako nti gwatuddeko wabula ewulira tekwawula na nsolosozi nga mupaala omusinde gwo. naye bambi bwe weetunuulira bw'otulaba ng'oli wa kitalo olw'okuba olina enkofiira ng'eyange waguze n'ekkooti ogenda ku mbaga. Ensi temanyangako nti kwoli ye eri ku byayo. Nawuliddeyo wano omwana hafizul Qur'an ojja kunnyambako nga nfunye obuzibu ffe tugenda tukula ebintu bisambagala. Allah bwe yali atonda omuntu ono atudde wano nze naawe, omubaka sallallahu alaihi wasallam yatunnyonnyola inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfa. Buli atudde wano lumu yaliko mu lubuto lwa maama we ennaku 40 ng'ali mu foomu y'amazzi. Bwe kiri oba nedda? Bwe kiri sebo. Naye nga twava wala. Nabbi lumu yawanda eddusu mu ngalo n'abagamba ennaku ezisooka 40 mwalinga eddusu lino. Amaanyi ago gonna agajemera Allah n'otema emiti n'okola amasabo n'okola ki mwali bwe muti. Ennaku ne ziyita 40 ne tufuna ki? Omusaayi. Ennaku ne ziyita 40 ne tufuna ki? Ennaku 40 ago bwe gaggwako abawulama bagamba ennaku 10 eziddiridde 4 ze baawa omukyala idda namwandu emyezi 4 ennaku mmeka? 10 eryo bamalayika bakka okuva mu ggulu. Ekibaleeta mu kinyama kya maama okumanya wabbeeyi bamalayika bamukkamu mu lubuto oyo maama gwolaba. Bamalayika abakola ku nsonga z'abantu bajja mu lubuto lwa maama ne babuuza Allah jalla jalaaluhu fayunfaku fiihi ruuh, ne bafuwa mu kibaluuni ekyo ekiri omwo ekifuuse ekinyama omuki omwoyo, ekitegeeza omwoyo guno gw'omukulu okusinga omubiri. Era nammwe muwa obujulizi nga muziika nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ekinyama kyekito naye omubiri muki, omwoyo muki gwava eri ani? Allah. Era gye bakola ki? Bani abaaguleeta? Bani abaguzaayo? Ebyo tebitukwatako. Bamalayika ne babuuza Allah, omwoyo tumaze okugufuuwamu amukhallaqatun amu ghayri mukhallaqatin, agenda kuba muntu afuluma agenda ku duniya oba kinaavaamu nga kisaayi, omukazi agenda kuvaamu lubuto. Ne kiba kimu ku bibiri. Bw'oba wali olabye ku mukyala avuddemu olubuto, Allah yagamba ghayri mukhallaqa, ekyo tekijja kukula. Naye ekigezo kyange eri taata oyo ne maama, tulabe nti ekigezo kyammwe kitandikidde awo
omukyala buli lubuto lwavaamu wateekwa okubaawo ekintu. Eno ekikandwa kiba ki? Dogo. Si kigalanga? Kigalanga. Ekigalangatanira mu lubuto si Allah wabula kiki? Kigalanga. Ndowooza Allah naye mu mannya ge wano mulimu eri ekigalanga. Asmaullahi lhusna. Agage malungi temuli kigalanga. Oba kitegedde? Oluusi ne bagamba mukhallaka, agenda kuba muntu awo wali obuzibu obwange naawe, agenda kuba muntu nti ye ne batiikinga azakarun am untha, tuteekeko mashini za kisajja oba za kikazi. Bw'oyinza okulowooza nti ezo mashini baakanyugako nkanyuge bati makhluuqa, ziriko tekinologi rabbaani. Ala mukwano gwange mumukudaaze nukta kagambo nukta akamanya lulimi lwaffe tebeera hadithi ate si Qur'ani naye kagambo kaali awo kagira ki kawogerwa. Yagamba mu kukudaala kwe olw'okuba abasiraamu mwakyabwa ekisolo mbizzi, naddala beeno mu kyalo embizzi babagaana kugirya, tebabagambangako kugikuba. Oba mwabyawula? Naye omusiraamu olulaba embizzi negamba ya rabbi kiki kino kyo, babagaana kutulya naye si tukuba. Mu bintu ebyaziizibwa okuliibwa mulimu embizzi, naye n'okunywebwa mulimu omwenge, naye omwenge ate gwo mugusumulula temuyiwa. Embizzi yabakola ki? Emirirano ne gikyawagana, noti embizzi yange haji auzu billah shaitan. Seeka Hamza yansinga hadithi. Waliwo mu Qur'ani we bayitire embizzi shaitani? Kiki mwanzi mwagituuma erinnya Allah lyatagituuma? Yabagamba temulya walahma alkhinziri, temulya ki? Ennyama y'embizzi. Mukitegeera? Babagaana okunywa amata gaayo. Ono yamanya Oluwarabu. Mwe mwakyawa Nkota. Amata baganywa babagalya. Abasiraamu bagenda kati kunywa mata. Mulundeza amata. Hadi abasiraamu. Kaakati omusiraamu yali yakyawa embizzi, n'agamba nti okumanya embizzi mbi yagenda ewa Allah. Si hadisi, temugyako nti hadisi, nukta. Embizzi bwetuuka ewa Allah newaaba, nti ogamba ki? Nti olina ebisolo byonna obiwadde ebifo by'ekyama okuggyako nze. N'agigamba nti nti asaba aweebwa, weeyongereyo, weeyongereko eri. N'akwatanga bw'okwata omwiko n'abikasuka emabega be. Ndowooza walaba embizzi ensajja ebyayo biri luddawa, baakanyuga mbu bikanyuge ng'effunfugu. Obukyayi ebyo byonna maloboozi ga buki? Ga bukyayi. Naye y'embizzi tekimanyangako nti mwagikyawa bwe mutyo, naye yeewunya bwewunya lwaki abalina enkuufiira bagiyigganya. Kuba nakyo kitonde mu bitonde ki? Ya Allah. Sheikh Hamza abadde asomesa naye agambye essura egamba nti wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi.
wa in min shay'in hazi nakira lilumum tewali kintu kyonna kiri ku nsi illa yusabbihu bihamdihi okujjako nga kitindiriza Allah mu matendo g'amaki walakin naye ekyomukusa omubiri la tafkahuna tasbihahu tiriyo omuntu asobola kutegeera butya ekintu bwe kikola ki n'amayinja yagamba atya law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah amayinja gatya Allah n'agamba mu ayda lama yahbitu min khashyati llah wali amayinja agava mu bbanga ne gawomoggoka ne gagwa wansi min khashyati llah gatiddaani yagaa teri mu nsi kintu yagaa wama min dabbatin fi l ard tewaliyo kitambula ku nsi wala ta'irin yatiru bijanahihi wadde ekibuukira mu bbanga n'ebiwawaatiro illa umamun amsalukum bifaanagana nammwe bizaala muzaala birya mulya byebaka mwebaka biraavinga mulaavinga bikyawa byonna tufaanagana bwe tumala okufaanagana Allah n'akooneramu ebintu byonna nti bibusinza naye mu bye yatonda byonna yagamba wakana al insanu akthara shay'in jadala omuntu yakyammaza amamiima ayina empaka kyomugaa nti kola kino takikola ebisigadde byonna biwuliza okuggyako omuntu yewe mpaka omuntu yaliwa yenze naawe ani gwe beekokkola omuntu yeyekka gwe baawa ekitabo hatta n'amajinni galina kugoberera kino naye omuntu gwe baawa ekitabo naye omuntu gwe twawa ekitabo nga kivudde eri Allah akyaganya okugonda wadde nga mayinja gagonze omujulizi omutuufu ye ggwe bannanga abataasadde subuhi muwanike ku mikono tuleke kusomera bwereere aye abasaala nga tuziika mwe mwamuwanika abasaala salatul asri yokka nga tuziise eziddako nga tumaze okuziika tezikwatako paka tetuddamu okuziika webali oba tebaliwo wano mu kikamba tebaliwo ewaffe bangi ate ekirungi kyabe waffe bwebabuuza bawanika wano bonna basaaze naye wallahi billahi tallahi nkukakasa waliwo abatagiraki naye olwokuba tuli mu bangi otya okukola ki naawe olaba nti ogenda kufuuka ensonga ekakasa aya nti gwomu kubalina emputtu Allah jalla jalaaluhu yagamba omuntu n'amukolera omukazi bwe kiri kati omuntu owaleero ow'omulembe guno ayagala musajja munne enewamwe gyekiri ba tekiriyo ekikutwala ennyuma wa musajja munno waliyo kalungi ki wandika ebirungi 10 ebiri ennyuma omusajja ayina ebirimu naawe oyina ebirimu Allah akukoledde wonookolera essanyu lyo bwe noga nti nze njagala kamada musa ne kamada buli omu ayagaza ki munne abada ku mulembe ogulimu tekinologi afaanana bwati n'amagezi nagwo kati ga tekinologi naye billahi ekikolwa ekyo kyatandikira ku mulembe gwa nabbi ani luutu n'asayininga nti ma sabakakum biha min ahadin min alalamin mu bintu byonna Allah bye yali akoze teriyo kyali kikikoze n'embizzi tekikola wallahi n'embizzi yeewuunya okulaba kamada ne musoke Allahu akbar negamba waawo tetunatuukawo yagamba inhum illa kal an'am
abantu bafuuse ng'ebisolo bal hum adal ate babuze n'okusinga ki ebisolo bannanga ani yali arabyeko mu bulamu bwe okumanya ebisolo bitulese steps zino wammanga ani yali arabye ente ennume nga eri mulaavu eri serious ku nnume ginne waayo tewali naye kamada ne musooke bakikola obubonero ani alina obusatu nte awo tekusobola obyeko abakazi ku bakazi mwali mukiwuliddeko ku bantu lesbians bakazi ku bakazi nsolo kyoba mbizi kyenkazi eyeegomba ginne waayo nga mbizi zennyini ziri wamu okuggyako embizi y'omuntu tewali embizi zitekisobola ey'omuntu mubadde ki Allah yagamba aina tadhhabun ekkubo lye mukutte nga teribatuusa kikandwa abakazi baagala bakazi bannaabwe abasajja basajja bannaabwe bonna balina ebirevu oli naagamba nti ono ye mukazi wange ng'ate bonna basajja ate basanyufu mbu bagezi ng'abagezi bazungu bazunga buzunzi wallahi Allah n'atukolera ebisolo biri waka waffe ng'enkoko ani yali asanze enkoko ensajja siriyasi nga bali mu lutalo n'enkazi ng'oggyeko omuntu ng'enkoko ensajja eri siriyasi nga bwerwana n'ensajja ginne waayo eno wamwe gyekiri naye omuntu akikola oba nedda akikola kuba biri ani asinga amagezi singa gwe wabikola nga gwe nnyini byo omuntu n'enkoko ani akusingidde amagezi koko ate nno ezo embizi zetutayagala nze sirabangako ku mbizi erwana naye abantu tozibya waliyo poliisi y'embizi nti zizino erumu yalumye mu ginnayo naye abantu gende wali ku poliisi olabe emisango bantu zo zikyali ku sirata almustaqima enkazi teyagala nkazi ginne nga tetunnaba kusaba sirata almustaqima y'abannabbi tetunnaba kutuuka ku leva eyo tukyali wansi wa mbizi etukulembeddeko gimutayagala subhanallah walhamdulillah amagezi g'omuntu geesulise olira mikootya haji misi ng'abaana bo swaibu ng'omwana wo mahmudu akuleetedde mukamwana nga bonna balenzi bafuwa olusungu lubayita n'emmatu olibaaniriza otya eyo nikaa eribeera etya sheekh muwadaliwa olibawowa otya okkiriza swaibu okuwowa ne bulayimu ku lw'amahare emitwalo 5 omulembe ogwo gusaana gusaye nga tuvuddewo abatayagala kufa mugulinde gujja la yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharru min tiwali mulembe gujja kujja okujjako nga buli guddawo gusinga gunne waako obubi fe tugenza okukola ne Umar oyo ng'omukazi okwambala empale okiraba nga kiki kakive olwaleero abakazi bonna bayindi bemyusiza emitwe giri gindi kegato kyamutegeera wano ku WhatsApp ndabyewo omukyala n'agamba nti ensi gyeraze wala obubi nababukola ng'obwa plastic oli n'akateekayo emabega ne kakwatayo bakukolera sayizi yo nga bwe twambala stokisi nga tebamala zikupimako nogaa naye zenzizo n'akabina gye buli gwe weepimira bakakuteekako ne bagaa nti ako keekako nga bwe tugula engoye enkadde ne zikufiitinga n'obubina gye buli oyinza okulaba omukazi ng'atambula n'ogamba kano ke kabina kennyini kenjagala okwo mutuuse waka ng'agenda okunaaba akateeka ku mmeeza n'ogamba lubadde akateeka kaafuluma n'amabeere gatyo mbadde nkebera ku WhatsApp ne baŋŋamba nti baakozeeyo n'ebigere gwe kyoyagala oteekamu buteesi n'ofuna bbyo bigere
kati omuntu yenna afuuse ekyenena neze wallahi bwe mba nakwegombyeko akabina n'omala onfera nga ka plastic wookajjirako otambula n'akabinako wallahi abaagala obubi namusole n'amabeere batwe bapika mapiki omukazi omusanga ayina ebbeere n'olyegomba ng'omusajja agenda okuggyako akantu nga ligwa mu sowa ayoza nalyo ebintu ayoza bwe linyumunguza kaakano olwaleero okukakasa nti olina mukazi wa ddala aha bakubuuza banna omukazi ate mwatabuse eki nti gwe nayagadde ye wooli mulala ateeka nnyina mulala nnyina aba tusabe allah atuluŋŋame omuntu allah agambye wakana al insanu akthara shaiin jadala omuntu kyemugamba si kyayagala okukola allah yatuleetera enkoko ne zibeera ewaka ziyingira ssaawa mmeka eno ewammwe ate mmwe paka mambya buli omu alina yiye ate mmwe ssaawa mukaaga muli muno nga mukola kyali abaka kukola ekiro enkoko ne zigga nti muzeeyi ate ofulumye bufulumi nti ffe tuyingidde n'abantu baffe ekiro esisitimu gye tulimu rabbaani nabbi saa sallama yagamba obudde bwe buwungeera mukwate abaana mukole ki mubayingize kubanga shaitaani awo ziba zikoze eki zambadde tewaliyo mukyala yenna atayambala ku budde obwo nga aliko shaitaani anaaba bulungi neyagira kinga agenze kukyalenga anoonya akawogo era bwe budde abagole bwe bakola ki bwe bayingirira ani yatuwudiisa nti embaga z'awano ziggwa ssaawa mmeka zikeesa nokeesa ani yabagamba allah ekiro ayagala mubeere nga musaala mwe muba mukola ki mubinuka tatajafa junubuhum ani lmudaji'i wa min allaili fatahajjad bihi eyo ye tahajjudi yammwe billahi alaikum mbuuza eno bakadde baffe bakyayabya ennyimbe si bwe kiri embaga n'olumbe byonna ibaada katukkirize nti naam si bwe kiri tukkiririzeeyo nti naam embaga n'olumbe kiki ibaada naye gwe mu kulaba okukwo eriwa ibaada erina bwino omungi okusinga ku ginne waayo mbaga lumbe sebo ayinza okuba ekibuuzo kyewudde bulungi lumu omusajja yali asomesa naye ng'abayizi beebase obuzibu bw'okwebakira mu ddarasa seeka bwe yasomesa n'atuuka ku kigamba bannange abanaasobola asonda ssente abanaasobola okutuwa emiliyoni emu musituke oli yawulira kamusituke ak'emiliyoni teyakola ki kati bwe yawulira stand up ye n'alowooza nti tuli mu kusituka mpozi sentensi ekoze eki esoose takoze eki yawulidde ki bagenda okulaba nga tasituse agenda okulaba bala tebasituka bano abawasire batandika takbiira allahu akbar la ilaha illallah yeebuuza kiki ekitambula nti weebaleka otujja emiguwa teweebakira mu ddarasa tujja kubuuza ekibuuzo gwe okubewa obukubi miliyoni ogisuulewo ng'ate si ebadde muki sentensi gigoberere ekibuuzo kiri nti bwino omungi omunovu ku mbaga n'olumbe buliza sentensi bulungi
bwina asinga ku ki? Ku mbaga. Si bwe kiri? Olumbe wano ewaffe luggwa ssaawa mmeka lutandika mmeka? Si nnya kitundu? Ne lukola ki? Buli omu zuhuri agisaalirawa? Oba asuli agisaalirawa? Eyo ibaada tewedde? Tudde ku ibaada y'embaga. Etandika ssaawa mmeka? Bbiri ez'ekiro. Neggwa ku mmeka? Ate esinga bwina ate yegenda leeti. Abantu ne batasaala nga nnyini mbaga yavuddeko ki? Allah n'agivaamu ne bamalayika ne bagita, omuwala n'afumbirwa ne bakuba oyo n'abuuza nti ze simanyi lwaki omusajja nkuba naye takimanyi lwaki akkuba. Allah teyakiriimu. Allah gy'ataliimu bagamba bannaffe nti Mukama bw'atakuuma kibuga abakuuma bakola ki? Allah bw'atabeera mu mbaga abawasa bawasiza ki? Omukazi aga omusajja ya Rabbi twayagala nebbanga ddene naye oba nkubira ki? Bamubuuza omukazi omukubira ki? Nange simanyi sina kye nali mumukozi. Allah teyakigira ki? Owasiza bwereere. Abantu bali mu kujeemera Allah ku mbaga yo, ku mbaga ya buli muntu, buli mwonoonyefu asuubira okulabiramu k'omusajja yamukola ki? Eyamulema edda. Abaagenda ebweru okukola lwe bakola ki? Lwe bakwanibwa ku mbaga yo. Ebirungi ebiri ku mbaga bw'obigatta ng'obitadde mu kabatukalo n'ebibi ebiriko bw'obigatta nga Allah alina kivaamu. Allah bw'avaamu kintu akikola ki? Kiba kifu. Allah yatufundiza ebisolo ne bibeera waka. Enkoko ezo ze mulaba ne ziyingiza bakazi baazo n'obwana ng'obudde bukola ki? Kati n'osuulayo kasooli ekiro zimulya? Ziga ono tamanyi nti nahara maasha ebintu babikolako misana bino ziri ku Qur'ani ey'obutonde. Tizimanya olwo Mukama waffe Qur'ani tabeera mu ddarasa. Waja'alna al-layla libasa, ffe twebisse twambadde ekiro, wannahara maasha. Emisana bwe tujja okulya haji twala akasolo n'omutuwa emisana nga gwoyiwawo. Ani yabalagira okulya ebyeggulo? Ekyeggulo ku musajja ani yatulagira okulya ebyeggulo? Ekyeggulo kuba subaata kukola ki? Walidde baana wano waliwo abaana basoma mu kisulo. Ekisulo balya ssaawa mmeka ekyeggulo? Mu budde bw'enkoko zennyini wezikola ki? Bw'essomero bwe liba libalisa ssaawa 4 eribayinza n'oddiggala. Allah jalla jalaaluhu atuwadde ne tulya emmere ne tufumbukuka. Ekiro oba ogenda kukola mulimu ki? Amaanyi gava muki? Mu kulya. Naye nalesi kuba n'ekyemisana era temwalidde. Abantu balya birowoozo kati. Wali mu tawuni waliwo emmere, nkugambye nti emmere eyo yonna eri mu buwoteeri nga wagikuŋŋaanyizza eribwa abantu nga bamiisi nange 7. Mubanyi bembadde nkunyumiza rijal abedda. Nze nayira mukwano gwange ng'alya mu woteeri emirundi 2 n'agamba nti nze ka woteeri akamu tekanzikusa, emmere gye bateekako tegiraki alya wano na wali. Ekimukyusisa ebifo butamusunga. Si kulwanga abakazi bagandi onalya emirundi 2 naye yeekoona wali ebbali ne bamuwanga gye bamuwadde eno naye era nga bw'omutunulirako laba nti emujyamu. Amaanyi gava muki? Mu kulya. Mwategeramu maanyi ki? Za kitabu. Walira abakazi babuuza abasajja baaragawa. Sooka obuuze balya ki? Wallahi. Banyiriranga abakazi naye balya ki? Amaanyi gaaki? Balya chips. Weekutegedde? Amaanyi abakyala agagandi abasajja baaragawa. Emmere yatwala abasajja, abaliwo si basajja kuba amaanyi gava muki? Mu kulya. N'abazungu bagamba energy giving, emmere etuwa amaki? Amaanyi.
Obakitegedde otegeera otya amaanyi ago nabbi ge yali ago yagamba mummwe man istataa minkum albaa asobola okukola ki okuwasa falyatazawaju akole ki atasobodde akole ki bakugobye ku mmere emmere y'abafumbo atali mufumbo tolya sigala ku capatizo kuba emmere gy'ogenda okulya terina mugaso okujjako bw'ogirya kyova olaba nga obwenzi ekikandwa bungi mulya nnyo ate temwagala kuwasa ekiddiridde bwenzi. nze mu tawuni zenkuze mmanyi nti zirimu obwenzi nga za busiraamu ziri ezi kiganda ne kikandwa ate wano waffe Seeka Hamza ettawuni zenkuze nga nziwaako obujulizi nti ezo z'abasiraamu naye bamanyi omulimu wewammwe wano mbawaayiriza fashahida shahidu min ahliha mbawaayidde bannange ennaku zino tusomesa naye abaana bava ebutambala ne bagamba Seeka yongera okusomesa ku shiriki ekiri ewaffe abaana be batugamba wano shiriki simumanyiiwo nnyo buli muntu azanye ennamba ye mwe mbamanyiko ekintu kimu kijja bawaayiriza ebya shiriki sibinaako obujulizi naye kyenyinako obujulizi ng'omwana wammuwa wano kyekyo nazzikuno ewaffe eyo ng'omwana bamukwatira mu bubbi ne bagamba jjajjaawe jjajja muzzukulu aliko poliisi bamukutte nti yabba ekintinte n'agamba oyo mwana wa wano atali mubbi taba waffe beemanyi omulimu gwabwe oyo mwana wa wano ne sente ezimugjayo ziizino mugende mumukole ki mwana wa wano ensi mugiwangaalireko nga mutambula nayo olwaliro azadde ababbi yazimba kayina nga gwolemedde mu ssubi Allah n'akugemulira ebyana bo 3 nga bibbi naye ng'enziba etegeerekeka sigambye nti obasabe naye gwe mulembe omu bamuwadde sente z'emyoga tezituuse esente z'okumasimu tezituuse oyo ayinza okulemwa okuzimba ennyumba abbye oba tabbye eyo obubbi bubi oba bulungi ku famire yammwe abba oba tabba abba oba tabba mulembe gwakubba naye buno ebyenkoko ngatto ku muzikiti abo babasiba n'alima n'okulima wali owuliddeyo abbye sente ezitegerekago basiba sibagaye nti tusabe ababbi naye Allah bamukuwa ayite togira nnyo musabira agireki Allah mulungamye ebbanga lyanamulanga tannamulungamya ojja kuba olya okufumbiza omwana wo omuwalimu n'okufumbiza omwana wo omusajja oyo olabye otya sheekh omanye ennaku eri mu buwalimu ogimanyi gwe kale n'olwensooga eyo baganda ba tuyigire ku bitonde Allah byatugambye nti tubifaanagana birimu ebyokuyiga bingi umamun amthalukum tuddeyo ku hadisi yaffe babuuza ono agenda ku duniya nti ajja kgenda ekibuuzo ekiddako ajaluhu eduniya agenda gibangaalako emyaka emeka ebiba byogera ddi wali mu lubuto tonnazaaliwo olina ennaku 12 agenda ku nsi ajalo agenda kumalako emyaka emeka ne bawandiika nti 35 AK45 subhanallah alhamdulillah nolabanga omusajja Allah amukoze n'omukyala ku nsi agenda kumalako emyaka 35 gyokka ne bamalayika ne bawandiika bo tebamubuuza la yus'al amma yaf'al abuuzibwa Allah wakyakoze kiwedde bwe bamala okubuuza ajaluhu ne babuuza rizqo agenda kuba mugagga oba mwavu ne balinda ansa nti wandiika mwavu
Allahu Mungu akoli Allahu akbar malaika ni bagandi akimukoze ajalu wa mwadde myaka 8 rizquhu mwavu Allahu akbar nojja kuno n'olyoko okuba ababoda boda ennyondo naye nga wallahi buli lwokuba ate tofunamu ate weyongera kufuna musango emyaka bakuwadde miki naye nga riziki yakutoba. Allahu akbar ono ne bamuwa emyaka mitono naye nga riziki kiki yakatamba mbakakasa nti teri muntu ajja kufa ng'akyabanja riziki yagireseeyo. wallahi kati gwe kubawo emyaka emingi nga riziki ntono teweekanyanga okunywa obuugi ng'oli kawunga bakekkereza osobole okumalayo rizikiyo etuukagane n'agyaliyo. kati abo walimu abasinga obungi ekalamu erabika ng'eyaluma rizikuhu riziki yekiwalimu erabika bwe bagenda okugaba ekinaala era gw'ofuna entono osobole okumakinga kuba obuwangazi bwe buwanvuko si kulwanga riziki yeekoleki eggwayo nkukakasa billahi alaika riziki yo neebanga eweddeyo naye ng'obuwangazi bukyaliyo bagikekkereza olukekkereza olukuleetera okukuteekayo ejjiiko y'amata ate n'ogiyiwa wiiki namba ng'oli ku ddwaliro. obuwangazi bukyaliyo ne riziki ekoze eki osigaza ekikopo kya tampeka ekyamata kimu naye ate mumaaso kyayinayo ajali ekyabulayo ennaku mmeka bwe babuuza omulwadde ali atya nti alumya ejjiiko bugenzeeyo butono obwo ne babutereka bwakyeggulo osobole riziki yo okuggwayo n'ajali nga biri wamu kukakuwa kaki teri ajja kuleka riziki ye wano waakiri baligiteeka mu mpiso mu nnyindo ne ligwayo. oba okutegedde ne tujja ku nsi wano ne batuleeta Sheikh Hamza kyatusomesezza ng'omulamwa kyenjagala mukyo kutegeera Allah batuleese kukola ki kutegeera Allah. lwaki wano wooli ku nsi lwaki oli mmembe essaawa eno bwe ntunula wano bwe nti omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'aveeyo kabweyakiza yasanga ddala seetudde n'abuuza ya Rasulullah nze nzirayo ewaffe enkuba etonnya nti njagala munjigirizeyo ekigambo kimu ekiyama kya ddi. kibuuzo tekyali kyangu ekiyama kya ddi njaga kuddayo abantu okubabuulira. nabbi n'amutunuulira nga bw'amuzza mu bya hadiisi ne aya tajja kukola ki talina budde kyava alonda mu ddalasa akaana akasembayo obuto n'amugamba akaana ako okalaba nti ye bwe kali enkanaggwe oli buli mu kiyama. Allahu akbar. bwe kali ba myaka gyo gy'olimu kati olede oli buli muki oliwa wagenda ekiyama kitandika ddi ng'okufa kabuli. owatala Kayini yagamba hadha awwalu manzili min manazili al-akhirah. Kigano ge maka gasooka mu maka gaki genkomerero otuuse ewaka min manazili al-akhirah otuuse ku ntandikwa y'ahira oli on your marks get set go petugenda genda wa akhiru manzili min manazili dunya al-faniya. gano ge maka agasembayo omuntu okubeeramu ku duniya naye naffe tujja ejja kuggwaawo. ne baleka ng'otambula bo ne baddakire ki bakwata ebitiiyo byabwe ne bagenda ne bakugamba nti gweoyingidde akhira tuzzeeyo tukyatambuza naye naffe obudde bwonna tukola ki tujja okakasa ogenda mbuuza olwaleero singa malayika eyimirira wali ng'etunonye ffenna neega nti abali wano tiwaba asituka ebweru buli sanda za muntu bazireese kuliko n'erinnya lye Haji Misi ogamba otya
nga professor labaik abapezange nyende nga gwoga basoose okusoma siriyasire malayika eyimiridde ku lugire kati haji miisa aliwa asituka atya bw'otuuka wali weeyalawo obweyazi nga nti yadhuhiya oba olina oba otaaja laula akhartani ila ajalin qaribi fa asaddaka muninde nkwate muwaliti mmereko kensaddaaka wa akun min as-salihin nange nkole ki swabaka eteeka mu bantu min as-salihin naye abantu bakitegeera bamaze kufa walan yuakhira allahu nafsan malayika edda mu haji misi nti ekyo tekisobola kukkirizibwa ffe bwe tubanga iza ajali bwejjaffe tukola ki tuba tulina kutambula kusuuka kusuuka naye ekyo kyogera tekinnabaawo naye obudde bwonna kijja kukola ki kijja kutuuka kijja kubaawo limaada bamalayika bajja n'essuuka bamalayika bajja n'essuuka zakutwalirako ki mwoyo gwo ngaffe bwe tujja n'essuuka okutwalirako ki omubiri gwo minha khalaqnaakum titukoledde ettima okuteeka mu ttaka jjukira nti mwe wava wa fiiha nuidukum ekituufu mwe tukuzizza oli ku butaka wa minha nukhrijukum taratan ukhra bwe bali kuyita ofuluma nga tebwekunyanga Allahu akbar awo si waakubeera myaka na myaka tugenda kukola ki yauma yakhrujuna min al ajdasi isra'an tugenda kuvayo sipiidi kaannahum ila nusbin yufidun nga tulinga abafubutuka okuteeba ggoolo emisinde gye tutwala batwetaaga naye nga tudduka jambwa naye ng'otwala ki ya rabbi eswala ya dhuhuri asiri tewasadde magaribi nakati waliwo batagenda okusala magaribi bamaze okuwerera kiwedde balinda jjuma nimbye bannange mwaganyi wano okuwanika emikono amazima temugaagala waliwo gwe tuli naye wano nga tajja kusaala isha si kuba nti yafudde naye mufu munda waliwo n'omuntu gw'otunulako obutunuzi bw'otunogaa naye ono ddala naye ndaba y'eriiso togiyimirirako ennyo Allahu akbar omuntu bw'aba agenda okufa ataaja naye kola bye waali taagizza walinga essaawa etuuse bikole ng'obudde bukyakola ki bukyaliyo Allah tugamba omuntu alaaja na rabbi rji'uuni bagambe bandeke la'alli a'malu salihan mbeereko obulimu obulungi bwenkola ki fiima taraktu wabaddewo bye sikola ne bamugamba batya tekisoboka naye Allah agakalla haqqan gamazima innaha kalimatun huwa qailuha teri ajja kufa okujjako ng'akitaaja buli ajja okuva wano mu nsi ajja kugenda alaajana bandeke nkoleyooko kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihi barzakhu naye nga ffe tumuwalawala tukuba mu kabbuli ekitegeeza nti bakadde baffe abaafa baataaja naffe tugenda kukola ki kutaaja naye nga tonnataaja kola kubanga obudde bw'okutaaja bukola ki gyebuli butuuse walan yuakhira allahu nafsa idha jae ajaluha likulli ajalin kitab buli bbanga lya muntu eryawano liriko obwino olwaleero olya otambula enkya ojja kunyumizibwako bunyumizibwa nga bwe tunyumya ku bahaja ababadde wano bakikulukuunyu bwe tunyumya ku bahaji Husaini bwe tunyumya ku bahaji Mukiibi ne bakadde baffe abalala nga batunyumyako bunyumya Allah agambye hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an ensi ebaddewo emyaka mingi nga tewaliiko kuno ku nsi akwogerako nti Seeka Umaru wuuyo ku mulembe gwa mwanga waliwo lam yakun shay'an madhkura naye olwaleero bamanyi ewuwo ne wookolera naye enkya kigenda kuddayo kibe lam yakun shay'an madhkura ku nsi nga tekuli akuwa kaddi ya mbaga
ng'ayina ennamba y'essimu ye nga yagyerabira mu yiyo agaba oba essimu ya agijjamu olujja shadidan hajidi byekwasa teyeetaaga Allahu akbar dunia alfaniya ensi yakola ki yaggwawo kyenjagala okukubuulira mu hadiisi yaffe eri gye bakuleeseemu omwoyo njagala okikakase nti wootudde kati nga gwandaba mundaawo waliyo akufaanana oli gwe baleeta n'akulira mu kinyama muli abantu aba buli muntu alimu wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn gwe edda waliwo omukyala bamuyitanga naayimba ennyimba z'ekirokole yani omukyalo yayimba ez'ekirokole mumumanyi mp Judith Babirye yayimba akagamba nti wambaatira omuntu wange ow'omunda munda awo waliwo omuntu naye oyinza okuba tokimanyi baamuleeta olunaku lwe baakufuwamu ki omwoyo baagufuwamu ki mu muntu w'ebweru naye olw'okuba nti omwoyo oguli gwo gwe baleeta bamalayika nga bwe baguleese wallahi ye muntu omutuufu si gwe gwe ndaba ekikuta munda waliyo ebinyeebwa munda mu kikuta mulimu ki mulimu ebikajjo ebinyeebwa n'ekikuta oyagala kibwolima muggwe mulimu ebinyeebwa Allah byayagala ekikuta basuule muntu kikuta mugwe mulimu omuntu oyo ye muntu owannamaddala ate Allah yabwe yali alayira omuntu oyo yagamba wa nafsin wa ma sawaaha ndayidde yakola omwoyo neyagukola ki neyagukola nga tegupalapalanya tegulimba naye ono muntu kikuta akugamba nti nti sinze nagibbye n'apalapalanya naye ng'ow'omunda amanyi ne bwe amugamba nti gwe wagibbye amanyi ne bweri emigo bwe giyitirira obungi ku ono ow'okungulu ow'omunda n'akosebwa n'agakamba buulire bweri era n'obatwalayo bulungi nga yeyo yennyini we wagisibye omuntu w'omunda takulimbangako naye ow'okungulu alimba omuntu wange waki sekaamuzi abadde atusomesa amasabo wallahi tojja kuwanika omuntu w'okungulu yapalapalanya kuba bamukola mu ttaka ow'omunda bamalayika be babanyi gye bamujja wa nafsin wa ma sawaa yali saawasaawa fa alhamaha Allah yayigiriza ow'omunda fujuraha obubi abumanyi watakuwaha ne Allah byayagala abimanyi okimanyi nti Allah tayagala sabo era omuntu w'omunda nagaali twala emmanga toliraanye omuzikiti era ng'omanyi naawe era n'okola tebakugambye anafsi amara omwoyo guli ogukasobeza ne gugamba nti muliteeko aho nga gwoyogera ate bwomuntu w'okungulu muzibu nnyo teweesiganga omuntu ow'omunda kati wano nga bagambye nti abange ani ayina abalongo wansi mu kitanda mwenna temujja kukkiriza naye nga mbadde njogera na wa munda nyinza okwogera naye kakati ngenda kwogera naye tambula otuuke eka otuuseebwe wamu nze simanyiyo yingira mu nnyumba toyingidde yingira mu kisenge toliyo bikkula wansi w'ekitanda kyo tolabayo ekibbo okirabye emmwanyi ezirimu ziraba n'ebinuso ebikadde ebirimu ebituli obiraba n'effumu ly'emitwe obiraba oyo ye muntu takulimba era mubuuze gwe yennyini ng'obuuza omuntu oyo naye owange nti munyumye naye nayingira ejjana totawanya okubuuza seeka nayingira ejjana ajja kugamba tojja giyingira lwaki oyina essaleka n'omuzikiti taka takulimbye
wa nafsi wa ma sawaha ebibya biri sawa akubulya kituufu era nabbi lumu sahaba amubuuza ayagala okumanya yalina byayagala okumanya namugaa ntomenyera bwereere isafti kalbak bwe yagala fatwa buuza mwoyo gwo kiweeyibala n'abantu abantu bajja kulimba seeka ndi musiraamu oba siri musiraamu nze ndaba katambaala oli musiraamu era nja kusalira ng'omusiraamu naye ng'omuntu agamba temumusalira si musiraamu lwaki alina ensonga era atajja zikuwa nafsi wa masawaha omwoyo guli sawasawa tegubeerangako mu bulimba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah yaguyigiriza nti kino akyagala kino takyagala era gukugamba nti kyokola Allah takyagala era okikola weekwese ekibi okikola okoze eki ekiri halaali okikola muki mu lwatu nafsi bagiyigiriza nti bwobba weekweke jangu kiro omenye weetikke mpola mpola bw'owulira abakuba tigwewuyo suula dduka y'oli yakubuulira embuzi obadde ogyetisse enduulu bw'evuze lwaki ogisudde ani agende gisuule oli atakulimbaga batukwata noga nti nemutema naye mutema aba oyo omuntu oyo gwe baagala era ku lunaku lw'okufa ogwe ogenda mu mmwanyi ye bamutwala ani gwe bagenda okubala oli yaliko ki amazima oli takola ki talimba bamubuuza kati muganda wo mukuliko eyo lutuvuddeyo mubadde n'essabo butereevu nga muli basiraamu ngeye badde nkuba n'omudu ekiwandika oli wamujjana nti mbuusabuusa oli atalimba gwe tetukwagala wala kalaasi kyabibya byawedde naye bamukwazika ne bamukuteekamu kakulumirize mbega Allah gwayagala era tayogerangako na mubiri gwo era ayogera kullu nafsin dhaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawma al-qiyamah nafsi gwe bwogera nako kakati wegendereze nafsiyo nafsi eyo etuulawa mu muntu ebeerawa wa inna fil jasad mu mubiri gwo mulimu mudgha mulimu ekiki ekinyama idha salahat kinyama oyo bwalongooka salaha aljasadu kullu bino ebyebweru byonna ebikuta bino byetwala agambye ekinyobwa bwe kiba ekiramu n'ebikuta ojja birabanga ki wa idha fasadat obunyeebwa buli bwe buba bwonoonese fasada aljasadu kullu n'obukuta ojja bulabanga tebuwa maanyi ala wa hiya alqalb mu mutima bwakola ki mwatuula era ffe eno mu bumanyi bw'eddiini tumanyi nti amagezi tegali mu bwongo gali luddawa mu mutima fi qulubihim marad lahum qulubun la yafqahuna biha khatama Allahu ala qulubihim kalla bal rana ala Allah tayogerangako mu Qur'ani ku kigambo bwongo Sheikh Hamza yamanyi oluwarabu lw'Ekipakistan sebo gye luli almukhu kyebwe bwongo Allah tabwogerangako yayogera ki mutima naye mu ngeri gye mutalina amasannyalaze naali badde mbawo ekyokulabirako omutima gukolanga mumanye eri amasannyalaze bagakolera bujagaali bujagaali bwezikira tobuuza ageewammwe ekikandwa transformer zivaako metabox tekola swiki tezikola bujagaali akoze eki omutima ye bujagaali bwafa tobuuza bunankubidde ki bujagaali yazikira kasita bujagaali munda evaako tobuuza birala bikolebwa naye bweyaka ojja kulaba nga akuwa sadaka akwetondera ng'omanya gakomyewo sanyalaze ab'Uganda nga gabuukako omusajja abadde ku mudu omusanga ali mu mmwanyi ayogera obwama naye nga si mulwadde wa mimwa tosobola kwogera yogera obadde oyazina Allahu akbar kati osiya busiya abansiya abayita nkoko abayita ki riziki
si mulwadde w'amannyo tajuwidi amumanyi aleekana n'okuleekaana ne waba tali ku muzindaalo naye kati agize akendeezezza lwaki nafsi emugamba bw'osituka ennyo eddoboozi lye balimanyi sooka okube mu ngalo bwala tatunulayo siiya olaba tagize ekireekaana mukatono alo n'obwegendereza mu nnyukuta ezikakkamu ani akulagira okole katemba oyo wa nafsin wa ma sawaaha nafsi bwegamba okukozesa ekibi la amaara bisu ate bwegamba nti wenenye nafsi esobola mutmainna buli omu akebere ki wallahi woba oyagala okwenoonya kikyoli mu busiraamu tobaako seeka gw'otawaanya buuza nafsi yo ejjana tugiyingira oba nedda wallahi tejja kulimba ejja kugamba nti haja ejjana tojja gikomba baseeka bajja kuziika bagende naye nafsi ga nze bantutte naye mbadde muggwe ekituufu ejjana ekulemye gibuuze nga mubuuzaganye lwaki ogambye nti ennemye gye basomesezza ssabo nti aliyina n'alifiirako nga teyeenenyeza tajja kukola ki tajja kuyinga aba galina muwanike ku mikolo naye owanise munda tetukulabye naye muganda waawanise wallahi awanise era omuvunaana nti kakati owanikira ki naye owebweru tawanise ow'omunda agize ba tekafulumye naye wallahi awanise gwe tomanyi weriri tomanyi nti essubi mwakalikyusa bwe wagambye n'abaana bateekeko epya toyinza kwebulizabuliza mu maaso ga Allah yakuteekamu mbega munda abega gwe ekyokungulu ate asuze waka nga yasuze mu maka ga munne awanike omukono teri ajja kuwanika naye baakulabye ani yakulabye oyo wa nafsi wa ma sawaaha Allah ekigambo sawaaha kitegeeza ki singa olyaga nti kiri kiri nti sawasaawa wabawo enkeka eyo ddiiro eba tekutuse Allah yaga wa nafsi wa ma sawaaha ndayira Allah yakola nafsi nebeera sawasaawa bwema njagala message sibuza mumwa sawasaawa nafsi sawaaha lwaki fa alhamaha fujura wa taqwa emanyi Allah kyayagala ne kyatayagala naye kad aflaha yeesiimye man zakaaha akola ki ajooza buli kaseera bwebeegubye n'akola ki wakad khaba sadde man dasaaha buli kaseera bw'oba oteekako ettoomi emmotoka bweddugala n'oyoza edda buki kiki ekyoza emyoyo gyaffe byebino ebintu bye tulimu ala bizikiri llahi wallahi uksimu lakum billah teriyo zikiri egenda kusinga Qur'an oyagala kitiibwa omusiraamu osobola otya okumalagayo biiki nga tosomye Qur'an kisoboka ng'oli musiraamu haqqan nze bakadde baffe eri bagaba Qur'an ne baŋŋamba teeka mukuŋŋaanya abasiraamu tubawe Qur'an ne mbagamba wallahi sijja bayita lwaki kubanga saagala kuleetera abasiraamu bizibu teri musiraamu asoma Qur'an omalako otya ewiiki nga tosomye Qur'ani ng'omanyi nti oyogera ne Allah haza kalamullah olyogerako ddi ne Allah ng'obadde oyogera ne bamalaaya obadde oyogera ne ddiirwa enfu ddiirwa oduyogerako ne Allah a'udhu billahi minash shaitani rrajim nomala omugamba nnyini shaitani nti eno gye wano ogiisooka onkinsibira eri kubanga rrajim bisimillahi rrahman mugenda kuga nosooka ogoba sitaani Allah agijjewo mwogere naye nga layinikkiriya man minan nas abantu baava ku Qur'an kiki ekitulaga nti baava ku Qur'an omubaka ku lunaku lw'enkomerero agenda kuyimirira mu nkuyanja y'abantu Allah awo obujulizi wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala nnas wa yakuna ar-rasulu alaykum atutuwako obujulizi ewaffe bujulizi ki ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura abasiraamu abo bonna boolaba Qur'ani baagisenguka ani atuwako obujulizi nga naawe mwoli weewaddeyo obeere mu bamahjura
itakhadhu hadha alqur'ana mahjura nawe kitegeeza ati nti abantu ku akhiru zaman bagenda kujjumbira emipiira, bagenda kujjumbira emizannyo, bagenda kujjumbira obuzannyo, bannabbosa bannaani bonna naye nga tebalina biseera bya Qur'an. Abasiraamu irji'u ila kitabikum tahtadu ala bidhikri llahi tatma'innu alqulub. Kino ekitabo temukiyite mmere. Law anzalna hadha alqur'an ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian. Muve ku mbeera gye tukuliddeko ey'okusoma Qur'an ku dduba z'abafu. Weebanje nga ggwe nti olunaku luzibye ensomyemu aya mmeka. Wallahi billahi tallahi wasawfa tus'alun. Aya egamba etya? Egamba wa innahu la dhikrun lak. Ibn Kathir bwe yali ayogera ku kigambo dhikrun lak yagamba sharafun lak. Ekitiibwa kyo kiri mu kitabo kyo. Wali qawmik, n'abantu abanaakikola ki? Abanaakiragajjalira. Wasawfa tus'alun. Buli muntu ajja kubuuzibwa ku Qur'an. Qur'ani maka mweziri naye zivayo ku dduwa y'abaki. Ani abagamba nti Qur'ani esomebwa ku bafu, tugiweereza bafu? Mmwe wamwe bwe mufa lumusinga okutegeera. Tulinde mufe tubasomere. Muba mutegeera nnyo, temuli bize. Qur'ani baayira liyunzira man kana hayyan. Qur'ani gireete nga tebannafa ogibasomere. Wayahiqa alqawlu, kibooko zikulwe alal anaabatabitutte. Kakati mu Qur'ani mulimu baabu talaka, batalaka. Kati ng'oweereza omufu hatima namba atalakaani. Mulimu talaka. Omufu ene wamu abafu batalaka. Naye obusiraamu bwetaaga kufuuwako nfuufu. Hajimizi. Naam Sheikh. Mulimu baabu talaka. Eso. Batalakaani. Ate nga wafudde dda ono. Yafudde atalaka. Obusiraamu bulinamu akantu sibanenya nnyo. Mwenna temuyinza kusira mu kalwaliro naye mbebaza okujja abangi ne muwulira ebitabanyumira naye wallahi nga ge mazima. Ffe tukulidde mu bbulula ne Seeka Umar oyo tabalimba nti teyaziriimu bwe tetwagendanga naawe busere etuyo neebuma naye naffe twatamu ki ate wallahi nga tuta ekintu ekirimu emmere nga tudda ku kitaliimu mmere naye nga kijja kubaamu emmere. Wano ku nsi batugaa kulu mulye washrabu munywe hanian kulu washrabu qalilan. Ebyawano mulye munywe naye akabanga kaki. Innakum mujrimun kasamuli watamatta'u innakum mujrimun kasamuli. Allah agati rubama yawaddu alladhina kafaru. Obudde bujja kukyaba afa nga tebakkiriza begombe lawukanu muslimin. Singa nabo baali ki? Nga begomba lwaki? Nga balaba Allah kyakola abasiraamu abagamba kulu washrabu hani'an. Mulye munywe mweyoze bima aslaftum fil ayamil khaliya. Kunsi mwine ennaku ze mutaalya. Bannammwe nga balya empombo. Kwe mulye. Naffe wallahi tujja kulya nammwe muli. Kulo Allah nabali bagaye nti bali baani abalya Jiwe Seeka Umar. Allah singa naffe twakita. Kati Allah agaye nti abaana baganye okutadharuhum mubalekere yaakul bagireke balye wayatamatta'u bwamala okukkuta banonye walabira omupiira. Olumala okukkuta oba olagawa kikunoonya kuzannya baleke balye banywe banoonye we bazannyira. Wayulhihim al-amali basiri walinti sibakuva wano fasayufa ya'lamun ko sawa munana bajja kutegeera. Mmanyi nti Seeka Musabudda yeetonda nti sibi ebirungi ennyo. Naye wallahi weewalanga nnyo omuntu ayogera ebirungi ebyere nga talinaamu kibi. Nze essomero kasita abaana bonna bayita bonna ne wabula waagwa manya bumanya nti headmaster musiru. Ne bw'oba obbeera obbisa bil hikma
osulayo ababiri. Sorry headmaster, I'm sorry. Oya headmaster byenjogera abimanyi babisa bil hikma. Toyinzaga abaana bonna batudde ekikando abayimeeya batuze abaana nsanvu eyasembeyo kolo bonna bayisidde mu grade 1. Omanya nti headmaster mumugobe ne mu bubbi tateekamu hikma. Oteeka okubanga ebintu obikola ki? Ayogera ebirungi ebyereere taba na hikma, n'ayogera ebibi biki okulondawo okukwe bagaye nti waqul alhaqqu min rabbikum bwe kibanga kyoyogera mazima gava eri Allah gwe yiwawo. Faman shaa tetulina buyinza bugamba abantu nti mukole. Faman shaa almashia fi aidikum kyoyise eri mikono gyammwe. Faman shaa falyumin waman shaa abikube naye anaabikukuba aninde ku ssaawa 8. wasawfa tusalun waliyo ebibuuzo bijja. Usi nafsi wa iyakum muddeeyo twagale ekitabo kino ng'abakadde baffe bwe bakyagala. Haji Misi Qur'ani ddayo gyagale nga bakitaabo bwe bagyagala. Alhamdulillah. Teeka muwadda wallahi tetulina gye tulaganga kino tekiriiwo. Ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub. Ayagala okuggwamu wasiwasi w'edduniya tozibyanga tusomye ku Qur'ani. Abasabirira balina akagambo ke batera okwogera sitera nnyo kwagala kakozesa naye nga kalungi munaakikola. Inshallah munaakikola. Qur'ani tubakakenkake anulzimukumuha tubibasireko wampaka wa antum laha karihun nga mwari kyawa. Tubibasireko wampaka nga mwari kyawa tekijja kusoboka. Karihun abantu tebabyagala. Nabbi yatukakisa nakati bannange omulimu bakumpadde kakati mbakwase kifuba muli basajja bakulu ndabe temubyagala kakati mbibasire ku busibi ng'awulira kiti bannange Qur'an tusobezze ebbanga tuzanyidde mu nsi ebbanga naye nga tetusigazze ebbanga tono. Tusigazze ebbanga tono tugenda eri rabbil alamin. Qur'ani mugifuule nga kitundu mu bitundu. Omusajja Allah n'akuwa amaanyi g'ekisajja n'ozaala mu halaali ne haramu nga ne mu haramu yennyini gw'ozadde temuli hafizul Qur'an. Kale yenda naye gw'oyenza abeere nga hafizul Qur'an kibi nnyo. Wallahi kibi. naye ebi bitebyenkana weewo najasa mughallada walmukhaffafa walmutawassita. Hazihi najasatu mutawassita. Yenda ozaale omwana akwate Qur'ani ate oyenza ate omwana ate ayine n'essabu n'omwenge najasa mughallada. Eyo baginaazanga bunaazi ey'embwa n'embizzi okujejjako. Mumanye nagisi y'embwa bwe baginaaza osobereza muharamu ate n'odibundiramu. Inna Allah la yuhibbu almusrifin. Allah tayagala bonoonyi. Kale tokkiriza akaana okenza ate mundaye tokasse kagende kakwate Qur'an. Tomanya kakwate ki naye ate kende wa maa dhalika ate kekende n'essabu on top of that ate kekasika kuba akawulize tekajja kwokya bibyo. Mu buli zipu ya musiraamu muveemu hafidhul Qur'an. Mu buli zipu saddaaka y'omwana omu nga amusaddaaka bano abasaddaaka abaana. Buli zipu yo saddaaka y'omwana omu lillah agenda akwate ki Qur'an. Eyo misa ayina abaana bakwase Qur'an. Alhamdulillah. Basomedde waffe essomero ly'essebo baalimenyawo nga bagaziya omuzikiti naye tulizimbe wa Haji Kafuba inshallah. Sijja kubasaba ssente kubanga mwe Hamza yagambye nti abasaba ssente yazze nezize. Nze sula yampadde ezandeese. Ayagala mpa atayagala mpa. Wallahi. Coordinator ngambye obudde bwoddeyo naye wallahi billahi Sulaiman nkwebaza okusobola okunganya bakadde bange banne bato bange bonna ffe batuziika wano ate mbeebaza mutero tuziikirako era nga mwafulidde nti Nkata nafudde mujja kujja muziiki
netubeebaza okubeera nti mweyisa bulungi. Wallahi singa temweyisa bulungi temuyinza kuŋŋanya bantu bano. Nsaba Allah abatwalire waabatwalidde nammwe bwe babayitanga okwogera ku mawulidi mwe twava. Oli Haji Misi mwebaza muntu wa mawulidi mumanyi naye atudde n'awuliriza aloozeemu byankoze eki byalooze ne muto wange wuliyisa muntu wa mikolo naye totatudde ekyo kati ovudde musiraamu olina kwogiza eki laala allaha tomanya buyinza okutya tomanya ebintu byakaweekube nze naliko musabirillah olidde nembeera muki kiki kyesibaddeemu naye nange ngenze enjireki nakweri nakuba ku ngoma wallahi nakuba ku ngalabi iwaffe ku kyalo kwaliko olumbe nenkuba engalabi rangi wanyidderabu ogisobya mmanya nti ogisobezza bweyinza okuba omusiraamu nga misi wali okubye ku ngalabi nze nakuba engalabi nenkuba ettaali nenkuba namunjolobe nenkuba empuunyi neneringa omudulu nazikira buzikizi mashallah abo bakulidde mujjana naye ffe twasooka eri twasooka mu jahannama Allah n'atujjayo alhamdulillahi allazi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah singa Allah tiyakirimu singa tukyakuba subhana rabbika rabbil izzati tutuuse ku nkomerero ya darusi yaffe biidhinirrahman gagap era nabina ebibuuzo biza bibiri saagala kyakusatu kuba nabibasabye edda temubireese sebo ogenda kwanukula mukama wange ebibuuzo bino bibiri kisooka kigamba nti shiriki n'okuzuula mu ddiini kiki ekisinga obubi. Ekyokubiri seeka ogambye nti omwoyo gujja kutuwaako obujulizi go tebali gwokya. Ebibuuzo ebyo bibiri. Ekibuuzo kibadde shiriki ne bid'a kyekisinga obunene. Bannange shiriki tegeraageranyizibwa. Seeka Hamza atusomedde nti bw'olijja eri Allah inna Allaha la yaghfiru. Bannange bid'a omuntu wa bid'a ne bwaliba bamwokyezza agenda kuvaayo mu muliro. Owa bid'a agenda kuvaayo ki? Naye wa shiriki takola ki? Sheikh Hamza yakisomesezza Allah yagamba nti walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik, obubaka bwange nabukusindikira gwe Muhammad n'abaakusooka ne mbagamba la in ashrakta, nti bw'onookola shiriki la yahbatanna amaluka. Emirimu gyo gyonna jazakallahu khair, mulimu abavubuka minal mu'minina rijal. La yahbatanna amaluka la in ashrakta, bw'onookola shiriki la yahbatanna emirimu gyonna nja kukola ki? Bannange shiriki teyenkanizibwa. Shiriki Seeka Hamza nga bw'asomesezza sijja kuweeweeta jazakallahu khair. Bwe munaakola shiriki la yahbatanna amaluka, ekibi kya shiriki emirimu bamala gikulaga nti gyonna wafunamu makisi bweziti ne balyoka bazirinnyamu lumu ng'emmere y'abalongo. Ne bagamba mu hijja wali ofunyemu 8/10, mu zaka 8/10, essola 9/10, ne bagamba naye ekyomukisa omubi byonna tubisazizzaamu wala takunanna min alkhasirin. Ogenda kumala na kulaba ku mpeera zo z'obadde ogenda okufuna balyoke bazisazeemu omulundi gumu ogambe ya laitani lama attakhidhi fulanan khalila, singa gundi saamukwane yanjigiriza obusamize lakad adallani. Oyo yennyini yeyali wallahi samira kama shi'it, wallahi ojja kgenda ne bw'onobanga gwosinga ku kyalo. Samira tosamidde, asamidde n'atasamidde bonna bajja kgenda naye okutuuka ku kagwa. La yahbatanna amaluk. Bannange shiriki teyenkanika. Barakallahu fika mzeeyi, Allah akuwe shifa, Allah akuwe shifa. Bajjame ekiteefankirwako mu maaso ga Allah. Yagaana ekintu eki wala tamutunna illa wa antum, bw'obeera ng'onootera okufa n'okiziga nti onootera vaayo walumba akusange ng'okoze eki? Samira naye togeza n'ofiirayo nekikwatirayo. Amanyi lwanaafa ogirogera ki? Atamanyi lw'onoofata
kubanga obudde bwonna osobola okukola ki naye ekibi walumbe kukwatirayo naye bamala n'atakwatirayo nasanga nga wakitadde eggulo duwalyokyezza essabo n'ofa kuyisa okoze ki ekibi kukola ki yagaye wala tamutunna saagala walumba akole ki illa okujjako njagala walumba akusange wa antum ki gwe Samira naye bw'oba onootera okufa ta naye ate tebaagala otye ng'omaze kujja baagala oteere mu mwaka guno gonoofira mu ki mu esatu egijja ng'okyali mulamu bana bagaba obufaza tebabuwa atali mulamu ng'okyali mulamu ekibuuzo kyakibadde ki omwoyo kujja kutubako obubiri wallahi bajja gwokya ate guno omubiri gwo guno ogulaba tegusobola muliro era guli omwoyo gwe gusobolayo eri guli omwoyo era Allah bw'aba ayogera n'omuntu ayogera naki kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha gwo gwennyini gwe bagenda okwokya kubanga omwoyo gye kiki ye muntu owaki omwoyo omwe gutali kiba kiki kiba kiwuduwudu kivundu hauzingi omwana amanyi olulimi lw'essimu omwoyo ye muntu owaki owannamaddala kino kibaasa hauzingi omuli ki Allah ajja kikuddiza era bakiteeke mu mwoyo muli kigende nakyo bakibonereze nagwo oba okutegedde ate ekyomukisa omubi anti bwe tugamba okusoma obudde bujja bayitako ekyomukisa omubi gwe kennyini Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulaba ng'opalappalanya omulimba nga bwe tumulimba bino ebyokunsi kufera Allah tagenda kukkiriza bufere agali yauma olwaleero nakhtimu ala emimwa gitulimbye okumala ebbanga kiwedda gigamba nti hayya ala swala nga tegegiyimba sewaswa akazaala abaana bakukale watukallimuna aidihim emikono egyakubanga ensaasi nejambala kondomu gye twagala watashhadu arjuluhum ebigere bitujulire nti tetwasimba obugere mu ttaka nebivi lyogere nti nze nasimba ku jjinja omulundi ogwasooka nerinsala bima kaanu yaksibuun ebintu bwe byatambula ku bulamu bwo omumwa bakukole ki abataka bakole ki nga bwe wajja kondomu ku mubiri gwo n'ogisula ng'okoze eki ekutawaanya n'ogenda alaali oyo yeyavaako okufa kwaffe haji bwe gwali ng'osirise oluvannyuma balyoke bakukomyewo nti kati mumuleke yeyogereko kyogenda okwogera okimanyi nga bakomezzaawo bataddeko kaswika akoogera waqaalu lijunudi agamaja waqaalu lijuludihim juludu mukimanyi teriyo kintu kisinga kuwomberwa bulamu mu nsi wano nga sikiiniyo mu bintu ebiwomberwa obulamu mu nsi kiki era omukazi agira ki bwagula akaziga akateeka kuki ku sikiini naye ati waliwo sikiini ekyasinza okuba embi mu duniya ye sikiini Allah gye yayalira obwerere bw'omusajja eyo egenda kwogera byeryogera nze naawe sibimanyi naye nga wallahi terina mukazi gwetamanyi namwandu gundi tyotyo nga gwosirise sikiini eyo sikiini webagikujjako eyo sikiini mwemuli obulamu kakati sikiini oyo gye bagenda okubuuza nibama sikiini yogera tuwulire ate okwogeza obwerere kirirayisi kuba n'omumwa kweguli harufuza oba olinda zokka amajja kundeete n'ebizibu waqaalu lijuludihim ogenda kugamba amaliba sikiini lima shahidtum alaina lwaki mutuyeewe ne mutwako obujulizi sikiini egenda kuddamu n'emikono gigambe antakana Allah yatugambye kola ki
alladhi antaqa kulla shay ayogeza buli kiki wallahi agenda kwogeza ebibi ne mukikata we wali webase agenda kujjawo kamera akaleeta akaiti walusiwe mwali tiye enkokola osimbanga enkokola ng'otaddeko ebisubi ekyomanyi kijagala bitono barakallahu fik program ey'aba imaamu ennaku z'omwezi nga 14 15 ne 16 omwezi ogwa Desemba ekisolooza yala kisolooza tuteekateeka ddalasa eyo olw'obwetaavu bw'aba imaamu. Ekituufu kiri nti baimaamu twetaaga okwongera okubangulwa okusinziira ku levo zaffe n'erimu zaffe. Olwaleero abaana be twali tuweerera oba be twaweerera basomye, abamu batusinga. Ojja kutuula mu muzikiti osomese, mutabani wagambe nti imaamu eyo hadisi gy'osomye enfu, osanga olutalo wakati wa imaamu ne maamuuma. Nedda hadisi eyo aya eyo Seka Nkata yagivunula bw'ati. Kati twagala twongere omutindo, twongere levo ku irimu gye tukola ki gye tulina. Tusaba abaimaamu, banaibu imaamu n'omwazinyi. Omuzikiti guba guweddeyo, kati mulekeewo abasigire. Olw'okuba nti omulimu guno gwa bannakyewa, tetulina nsawo ya busiraamu nti eva ku kitebe gye tuyambe. Twagala tuyambagane. Ab'emizikiti muyinza okugamba ate ffe abatali baimaamu si byaffe. Ng'omuzikiti imaamu mumwe ku transport mumuyambe, mumwe n'ebbaasa esobola okutuyambako okuteekateeka ki. Alhamdulillah, nze nkakasa nti tewali kigaana Allah ng'asazeewo naye tuyambagane. Tuleke ebbali akompeera za mirundi ebiri. Nze ntera bagamba abagagga, nze mbagamba Allah ekizibu kye yampa abagagga mbaatulira. Newankubadde Abaganda baalugira nti naamwatulira tabaako munne, naye nze mbaatulira. Nze okukwata omutwalo gw'ongulye mba nkuyamba haqqan, mba nkuyamba, kubanga la yakul ta'amaka illa taqi. Tuzigaane tulabani gonoozisaddaakira. Mba nnyamba ggwe, kati mukuyamba naawe weeyambe. Teeka sente zo woolaba tiddala mbutuufu sikamanyi kifaananyi ng'omuwalimu yagenda okulya ku riziki yo, amaanyi gagenda okukozesa okusoma irimu gyagenda okusoma agenda kukoma wagisomesa emyaka n'ebisiibo. Seeka abadde wano ng'asoma aya alhamdulillah, naye nga buli aya gy'asoma peegi y'ebikula bweti. Awali mu baraka, ali mu Furukani, ali mu Nisaa. Olowooza Seeka omusomesa yansomesa alif, yanzija wansi, n'atuuka ekiseera ekitabo kino okukinteeka mu mutwe. Tali mu kugabana. Eyansomesa Oluwarabu tali mu kugabana. Eyandiise emyaka 17, nze nasoma emyaka 17 nga sikutte 10 kyange nti nsasula school fees, nzijanjabwa oba nnyambala.
olowooza yampeerera nandabirira mpaka myaka egyo empeera zaali muki bwe nkeera ku makya bano basheekhu bakimanyi batulambira ku satifiketi yange kuliko nusihi biqiraati 5 ajzaa yaumiyan juzu 5 buli kanaku mu mateeka lwakubadde tegatuukirizika naye alhamdulillah bwegiragira nosumayo emu 2 3 boti naye nga buli kanaku okeera ku juzu abamanyi timetable yange abayizi bange bagimanyi bwojjanga tezinaba kuggwako ojja kukumalira wabweru gwamanyi bizibu byo owulidde mutabani wange ejjako mu ebiseera ebyo nali mulembu ya juzu 5 yatuula wabweru mpaka ssaawa 4 eyakadde ku makya kyenjagala muki empeera ez'olowooza abanpeerera ne bansomesa tebafunako kati ogenda kulabira abaimaamu 150 baimaamu 2 balye ku rizikiyo tusabe dduwa allah liisa atuliisizza allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum eyo esaala nga togifunako kati alhamdulillah tubasaba nga tubajjukiza baimaamu mubeewo mujje ate abagoberezi muyambe ku bannammwe mweyambe baimaamu babasaba nti mutuweeyo emitwalo 2 gya ddalasa muba temuyamba baimaamu muba mweyamba baimaamu baleke bawa butwa mujja kufuuka ensonga inshallahu taala lwolwo obugambo obwo ennaku z'omwezi 14 15 16 inshallah tusibireyo basheekhe abakukunavu abanaatuyambako okubeera nga tukola ki tusoma era nga tubasomesa jangu ng'ozze kusoma darusu z'abaimaamu ezibaddemu omuzannyo naye jangu ng'ekikuleese kola ki kusoma si kwebaka naku 3 naye nga kusoma omuntu ajja okusoma kalaamu olupapula oba kalaamu n'ekiki n'ekitabo naye bino bye bubeerako dakiika 5 wabweru dakiika 3 wabweru jangu ng'ozze kola ki. Assalamu alaikum.